Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbanirizaako bassebo ne banyabo yonna gye musinzira okubanga mutulaba. Amanya nze IBRAH Mukasa era nga tuli ku Extra Digest mugoba nsonga. Akadde kano twegatiddwako omwami amanyiddwa nga mwami Tonny Kinaalwa era nga omwami ono muwandiisi wa bitabo oba mukubi wa bitabo. Ate nga at the same time musajja akola omulimu gw'obwa Kinyoozi oba baba. In other words, omulimu guno nga gukolera mitala wa mayanja mu United States of America, that is Massachusetts. Thank you so much. Era nga gwe tulina akadde okulunaku olwaleero. Program yaffe eno tuli sponsored by Roast Coffee Academy. Roast Coffee Academy besides okutendeka ba baristas batandise amasomo amapya era nga amasomo amapya muno mwe muli okutendeka abantu okola burgers, sandwich ne crepes. Waliwo abantu abawandise messages nga muntereeza mu bukyamu. Nze sigambangako crisps, ngamba crepes. Muwandika nnyo comments nga mungamba IBRAH ekigambo kiri crisps. Mbimanyi. I know the difference between crepes and crisps. Crepes is C-R-E-P-E-S. Crepes. Crisps. C-R-I-S-P. Okitegera crisps. So bangi nnyo mukola ensobi eyo ng'ate mwefuula nti muntereeza ate nga mwe bakyamu. I advertise crepes. Crepes. Genda oteke mu Google osachinga omanye crepes chechi ne crisps. Okutendeka omuntu okola crisps is something very small. Very small. Ebikola crisps alpha naye asobola obimanyaawo n'amanya nti this is how they make crisps. So kino nkiddamu. Roast Coffee Academy yatandise amasomo amapya nga batendeka abantu okola burgers, sandwich ne crepes. Muli abakyala babiri abalemerako nga bwe tutekayo program muntereeza. Kyannaku nnyo nti mubadde muntereeza mu bukyamu. Nze mutuufu mwe bakyamu. So I don't know whether you're going to edit your comments oba mugenda zijjayo. Simanyi because wojjira okukommenti ng'oteeka okuba ne b'otudde nabo n'obasiitiramu. Nti awo naakoze ensobi onaakoze muddeyo mubalimbulule bambi. It is crepes. So, still banywanyi baffe aba Almeredian Ventures Limited nga bano basoosinga mirimu mu kata basangibwa awo Ntinda era nga bakugamba nti omwami n'omukyala jangu ogende okole. Bali licensed by Ministry of Gender, Labor and Social Development. So nkugamba beekwate. Tuli ne mwami Tonny Kinaalwa munnaUganda naye nga awangalira mitala wa mayanja mu America nga muwandiisi wa bitabo. Ate nga Kinyoozi oba baba. Waliwo enjawulo wakati wa baba ne hairdresser? Yeah, weri. Hairdresser asobola okubeera nga ali mu bakyala oba nga ali mu baami, kisobola okukola both. Naye ate baba basically obeera mu basajja. Thank you. Nsaba obuze ku balungi abatulaba nkwanirizako ku show mukadde wange. Abalungi abatulaba nesimye okubanga omukulu IBRAH Mukasa ne tiimu ye. Yetaata. Omukulu Idris ali emabega wali ne munne bali busy nnyo nga bangase ku nsi yonna. Idris muwubireko. Era bwana Idris ne omukulu omulala banayo mwebala omulimu gwe mukola. Kubanga eyo gye tubeera ffe mwe mutugatta ku nsi. So namusaako ku bantu bange abawangalira mu kitundu kya Massachusetts n'endowooza America yonna kubanga buli ava mu kisaza gy'avudde ajja Massachusetts era atuukira wa Tonny. Wow, that's great. Tonny Baba. Boston, Massachusetts mu kusite bagita Waltham wempangalira. Wano mu Uganda mpangalira ku mutala baguyita Nansa na Ganda. Very good. Kale nga wensinziira okubaako ebirooto by'endowoozaawo. Okay. Otunyonyodde nti there is a difference between hairdresser ne baba. Gwoli baba. Nze ndi baba. Baba yabeera akola ki? Baba asala busazi nviiri. Nkyojja mu saaluuni ng'oyagala
kulabika bulungi ng'omusajja. Nenkuteeka mu ntebe yange nenkuyoyota akaviiri nenkasala bulungi ebirevu nembiddaabiriza. Ndowooza omulimu ogusinga guba guwedde kasita nkuggyako enviiri n'ekirevu nembwa bulungi layina awo oba tosukkawo. Abantu tobanyiganyigamuko masaaji biki? Masaaji mu nsi gye tuwangaalira buli kintu kyakusasulira. Kati bwembeera nga service ezimu sizikuwadde basaagala zo kubanga abasinga obungi tebasobola zisasulira ago ge mazima. Enviiri tusalira $2 ejo $7,000 mu za Uganda. Naye tuwangaalira $2 gasigala $2. Tetuvunjisaamu nti ate gye $7,000. Ebyo temubikola? Tubikola. Era omugamba nti $20 nga bwala mu small bill nga cwi. Ate omuntu abasinga obungi emirimu gyaffe gisasulira mu $2 per hour. Katojja kwesingana ng'omuntu yeefiiriza awa ajja agisalemu enviiri. Bannaffe abalala aba advancezeko ne bongera ku masomo bakola ssente ezisingako awo. Naye kati nja kwogerera ku muntu akola guno na guli ogujja gwe gujja. Bakolera mu $2. Enviiri ozisalira $2? Nsalira $2. Osalira how long enviiri zino? Dakiika 3. Kisinziira waliwo abaami abajja nga babiwala tanga dakiika 15 oba 10 kisinziira ekiwalata kyo bw'oyagala. Kiyinza okuba okyagala mu kadizayini oyinza okuba oyagala ziggwereko. Obugazi bw'omutwe? Obugazi bw'omutwe kyonna Onewaba n'omutwe nga munene gutya? 2. Mwami Tonny, then you're doing a disservice to your company. Bawa discount yabadde tubeera tuzaala abaana. Ekyo Katonda yakiwanga yatukoleranga kirabo. Bannayuganda bonna baba bazaala. Kati olw'okuba abaana abo baba parasites badependinga ku muzadde. Bo tebalina ke bayingizaayo. Kati abazadde mbawa discount abaana ne basala $15. Naye weewuunye omwana yasinga okuba n'omulimu omunene. Ogenda okuva ku mwana ng'okooye nnyo kuba gwe olina obwongo bw'omwana okumutegeerera. Ye tajja kugamba ng'omuntu omukulu nzi kumusala n'agamba bwana IBRAH ekyuma kinnuma wano nnumisizaamu ku kyuma kendeezaamu kumanyi. Kendeeza amanyo kuga weeyogerako kati omwana teyeeyogerako. Wala bulabi ng'anyola omutwadde n'olwana naye n'ogutereza kyova omutereza kati ate n'akizaayo gamba obeera musikafu nene bakaaba basamba omulimu gwabwe munene. Naye nsigala mbawa discount. Abantu baalirowoozezza nti omuntu waba n'omutwe nga mutono yalisaliddwa ku ssente entono ate omutwe nga mugazimuko nga kati ogwange guno gulina ensonda biki nti yali badde bamukyajinga. Oba tojja kukola lwaki? Kubanga kati nga Kinyoozi siri ku pay ya hour. Nze nsinzira ku bantu bentadde mu hour. Kati hour yange nsobola giteekamu abantu 3 oba 2 depending ku nviiri kize balina ku mutwe. Kati oli bwajjanga wa buviiri butono eba advantage gyendi nti bwajjanga wa buviiri butono ne musaide tika 15 ate n'amuddako naye ayinza okuba wa butono nga 15 mu dakiika 3 n'ensala 2 kati ate ne kweyongereza akajjanga wa nviiri nnyingi za design n'abeera nga yana amazeewo dakiika 3 n'abeera nga nkoze $6 zange 6 mu awa emu. Okay, tutunuulire bantu ki ab'amannya boosala enviiri nga si bannayuganda? Those notable figures. Ekisookera ddala saloni mwenkolera eri international. Nti erimu bakinyoozi abasipaana, erimu bakinyoozi, erimu kinyoozi omu Nigeria, erimu kinyoozi omu Haiti, erimu nze omu Uganda, erimu kinyoozi omu Walabu. Kale mu category eyo eri international. Ate ku kizimbe kwennyini kwekuli recruitment center ya City of Waltham ey'amagye, Air Force, Police, Navy, bonna system z'amagye zonna America ku kizimbe kwenkolera. Kakati abo ffe tubasala enviiri. Afuluma ali mu office n'ayingira saloon ntumujjako enviiri ate mwana tutebaboola naawo bw'ayingira olw'okuba saloon bagimatira nti erina colors zaabwe bonna kati bafeeringa comfortable. Nti erina diversity ennungi. Oyinamu Kinyoozi omuzungu? Yalimu n'avaamu. Lwaki? Karakita ye yali tesobola kumuwangaaliza, yali anywa enjaga ate ng'anywa n'omwenge. Akati ng'oluusi yeebakira ne ku mutwe gw'omuntu. Kati kyali kituzza wansi mukama waffe n'aga ono asala enviiri ogenda okulaba nga adozingamu bwati enjaye eyo ng'emukola bubi. Kati ne tuwaliriza mukama waffe n'amuwaliriza si yayagala naye mukama waffe n'aga kino tekijja kugattako. Yali ava mu nsi ki? Yali mu Italy.
naye ng'olede muzaale wa mu America. Kitaawe yali omu Italy yajja. Okay, extra digest mugoba nsonga tulina mwami Tonny Kinaalwa munnaUganda awangalira mu America. Mukubi wa butabo is an author of books eranga his first book ketulina wano tugenda kuba tukatunuulira muwandiisi wa bitabo. Abantu abawandiika ebitabo bano balina ekyenjawulo kuffe kyamaanyi nnyo nti okuwandiika katabo ne bwe zibeera page 10 it needs a lot of concentration. Kituufu. Ebiseera ebisinga ekitali mu mirimu mirala nga guno ogwaffe oba omulala but obutabo nti bw'okuba akatabo many people don't come to read the book to understand but they come to criticize. Kufuna nsobi so gwe tulina lunaku nga before nga tetunava ku kintu kiri ekyo obwa Kinyoozi. Obwa Kinyoozi buno bukoledde ebbanga ki? Emyaka kati ndowooza giringa 28 nga nsala nviiri. 28 years. Yes. Watandikirawo kusala enviiri wano Kyaddondo oba Kyaddondo wava wano Kyaddondo ng'osala enviiri? Nsala enviiri kuva mu mwaka gwa 93. Wali osalirawa? Nasooka nensalirako ku Gyandi W Barber Shop eri ku opposite Woodiam House. Kizimbe bakatanga Esokona kaliko ka gas station ka Esokona. Wano wansi wali Victoria University kati kukyambuka ku Parliament ekyambuka ku National Theatre ekyambuka ku UBC ekigenda ku Serena NTV kati akazimbe kengina ka Esokona era omulyango okutundidira mu stage ya kazimbe kabayindi okukwe natandikira okusala enviiri nenva omwo nengenda mu Bayanja Men's Saloon nga iri ku KPC nenvaamu ate nenzirayo ku Esokona nenva ku Esokona netukola yaffe nga Bakinyoozi abaali mu eyo salon ya Gyandi W netwekolamu mu kituuse kati naffe tukole yaffe tusajja kule tukuze ebiseera ebyo mwasalisanga kano kaite kanajja nako kali kajja naye ffe twatandika okusala enviiri nga tetusalisa masannyalaze ngeza amasannyalaze zizze zino mashini zennyini mashini ezogerwako zaali zizze mu 93 butereevu. Oh, that is very good. Tewasalisaako kanako akomwowino? Ako nakayigirako. Bwe nali njiga mwami yanjigiriza yali we bazimba paaka empyawo. We nayigira nga akozesa kantu ako. Kano. Ako kati bwe ngendo okugenda okusaba omulimu. Kituufu. Idris yakakozesanga kedda. Era bwe ngendo okugenda okusaba omulimu kwesokona olw'okuba nali mmanyako banzigirayo biri. Kati ate nga byosimanyi bikozesa. Anti eri vibrating nnyo. Ne balance ye balance nga yokka sigwaji kano gwapima eri masanyaze gaji control nga wokolera mistake enviri z'omuntu ozitutte. Kubanga yo ye balancing. Teri konti jipimire. I know. So kati wokolera any slight mistake. Naye ng'omuntu omugezi Katonda gwe yawe ekitone. Nakozesa obukujjukujju nembeeramu nefuula nti njagala nnyo kuba kiyambi kati nga neewala nnyo okubeera mbeera ku muntu okubeera mbeera njagala bantu ngende ngula ebintu eno mu maduuka njagala bakasitoma bazaawo mpa brush kola kino nefula bize muntu obone nga nze mpa oyo nyongeremu kati bwe nalaba nga alina enviiri eziri nomo ezitali mu ka design konna nga mwami gundo nja musala kamusale nsobola okubalansinga machine nga olwoteekamu namba n'oyiwa enviiri omulundi gumu Mukama nansasira. Okay. Thank you so much. Inspiration yokutandika okusala enviiri evaawa? Teyali inspiration as such wabula yali situation. Mbeera kye yakuliidinga mu kubeera Kinyoozi? Ntuuka ndi mu ssomero mu S4. Olw'osomerawo? Nsomera Bukalasa SS ew'obulenzi. Mulimu omuwala bamwita Nabunya kati ye mukyala wange twakamala no kati emyaka 32. Wow. Kaso omuwala oyo tujjanga abaana bwe bepakula gy'afuna olubuto. Kati bw'afuna olubuto mukazi wattu okakana nga tulina okutandika family. Kati tutandika family ate nze sina mulimu. Obadde muyizi. Kati nziruke wa mukulu wange ku kibuga mugamba omanyi olina abakozi b'osasula wano. Ebyokusoma mbivuddemu njagala kutandika kukola ku dduuka alyo wano. Nango nsasule nsobola okufuna kyengenda okuliisa olwo kati njogera nga alina family kyengenda okuliisa family yange. Naka dada somera nga asiddayo ssebo. Nzizo ngende kati ne byensoma tebikyayingira mu mutwe.
njagala kuyamba family yange njagala onsasule kati tugenda ku lw'omukaaga okusala enviiri antwala waasalira enviiri ku weekend alinga sala enviiri buli weekend nze ng'omukujjukujju bwe twamala okusala enviiri bwetu ti nembuukira omu ku bakinyoozi eyansala ne muzza bbali ne mukuba akaama ne mugamba muganda wange nti ndaba omulimu guno omulabika okola naye nsaba kunnyamba nange nkole njiga okusala enviiri ABCD nangamba you know what kati olina okusooka okuyiga okusala enviiri kati kwe kudduka ku paaka wali nendaba omwami anjigirizeemu awo nanjigirizaamu ng'emyezi 3 ngenda okuddewo omuvubuka ebyadduka nembivaako kati olwo nenyingira mu bwakinyoozi kati situation eyo yankako okubeera creative okunoonya ki ekimpisaawo lwento bwenyingira enviiri. Omulimu gw'obwakinyoozi guno ki ekisinga okukalubiriza mu mulimu ogwo? Wagukolera wano mu Uganda ne mu America gy'okyagukolera kati ki ekisinga okukalubiriza? Bugumiikiriza. Okutandika obwakinyoozi togenda kufuna bakasitoma right awe. Olina okuba omugumiikiriza ennyo ate omukkakkamu mu bwongo bavuma. Oluusi wano mu Uganda bakuba n'empi. Eri tebakuba kizibu kubanga amateeka gayinza omulamula obulala naye wano bakuba n'empi. Kati oteeka okuba ng'omuntu omuno agenda ku mukolo n'onvirize n'oziggyako zisize yakulagidde ayinza okuvaako waya. So kyetaaga okuba nga oli mukkakkamu nnyo ekyokubiri kyetaaga okuba nga oli mugumiikiriza nti bakasoma ne baba tebazze. Suubira nti abo b'okwatako bajja kugenda bakukubira akalango bw'oba obakozeeko bulungi baleete bannaabo. Kati challenge y'okugumiikiriza abantu bangi ebalemerera ne bawalirizibwa okugenda mu mirimu emirala guno ne bagusuula naye nga bw'ogumiikiriza ate oluusi owangula okuwanguliramu. Ki ekisinga okusoomooza mu kusala enviiri? Naddala olulimi kubanga ofuna abantu ab'enjawulo buli omu ng'ayogeramu ne bw'oba n'okukka mu Uganda nawe era bikutabukako. So ofuna Omusudaani osobola ofuna oluzungulo nga teruwera obuuse mangu mu ssomero awo ate kati bw'otandisa okukolamu ba corporate people ogenda okwesiŋŋaana nga by'omwogeragizaganya tebigatta kati ate Oluganda lwo naye talutegeera kale challenges mu lulimi ogenda bukyakunyonnyola otegeera kirala ate niye abadde annyonnyola kirala. Extra digest mugoba nsonga Sankago Shipping Company ku Arua Park basabaze mali y'abasuubuzi from China. Nkiddamu it is only from China. Eri tested ate ng'ebaddewo ebbanga ddene. Sankago waliwo bukampani obuzze bubba abantu nga mumpandikira message nti waliwo kampani bulabula waliwo kampani bulabula batujjidde mali yaffe babadde bagijja Komorosi nga bagitwala Ethiopia abo sibamanyi. Nkiddamu n'obulango buno bwe tukuba baganda mubuwulirize nnyo tukozesa lulimi Luganda olulimi lwa Ssaabasajja Kabaka. So bwe nkugamba nti Sankago esaabaza emmaali okuva e China paka Mombasa ate n'onkubira essimu nti banfeze nti emmaali yabadde eva ku mwalo gwe Cape Town ng'ejje Mombasa. Abo babeera bafere era babeera balala beera sibamanyi. So beekwate aba Sankago Shipping Company ate nga banywanyi baffe aba Posh Properties Limited bano bakuguza ennyumba enzimbire ddala. Ekintu kino kipya mu ggwanga Uganda. Kino bakireese nga kiva Bulaaya ne bagamba nti ne wano tukyetaaga era nga kyatandise okukola. Nsobola okugamba nti abantu kati abawerera ddala abali mu classes ez'enjawulo ez'obulamu oba A oba B oba C oba D classes of life classes of living batandise okwettanira ekintu kino. Mu bitundu ebyenjawulo abantu baguze ennyumba enzimbire ddala. Payment plan erietya eri very simple. Mukkaanya nti ennyumba gyengula ya miliyoni 8 ngisasula bwenti. Ennyumba gyengula ya miliyoni 3 ngisasula bwenti. Kasamba kkaanya payment plan ebeera outlined at the end of the day n'osasula mu bbanga lye bakugambye. Ennyumba zino ze bakuguza za byapa si ndagaano si nteebereza ya budde byapa ebya Mailolandi ze nyumba ze bakuguza aba Posh Properties Limited. Mwami Tonny eyo nga tuvuddeyo ku bwakinyoozi okyabukola? Nkyabukola bwe mulimu gwensinga okweyagaliramu. Very good. Bannayuganda batulaba omwami ono gwe tuli naye muganda waffe taata waffe munnaUganda munnaffe ayina enteekateeka y'omuggundu eri ssemazinga wa Africa. Kituufu. Continent y'omwana w'omuddugavu ddala era nga enteekateeka eno gy'alina gy'agenda okuba nga atulambululira. Waliwo tusookedde twagadde kusiigira kifaananyi otegeere gwe tuli naye ye yaani. By the way, before that bakuzaalawa oli mwana waani? Kitange
ye Acadius Mpalampa bamuzaala Kyampisi mu Busiro. Maama wange ye mukyala kitange mugenzi kati kitalo nnyo. Maama wange ye mukyala Jane Nakandi bamuzaala Magogo bamunaanika. Enkuyegezi kyamukubira enduulu. Oyo enkuyegezi kyamukubira enduulu. Amiina. Oyo waawo. Nange nze Tonny Kinaalwa. Banzaala n'abaana 10. Wow. So tuli abooluganda abasigaddewo 6. Abasigadde Katonda yakkiriza ne bagenda. Kitalo nnyo. Okay, ye mwami Tonny gwe tuli naye akadde kano mwami Tonny Kinaalwa ayina enteekateeka era ng'enteekateeka ye wakutalaga ensi wakutalaga Semazinga Africa ng'abunya enjiri. Enteekateeka ye asazeewo agiyise mu butabo nga kwotadde n'okwogera eri abantu nga kye tuli mu kukola akadde kano. Kituufu. Bwekiri? Kituufu bwekiri. So olwayo luno tutunuulira a baba turning into an author of books. Books ezigenda okukyusa obulamu bwa Africa n'omwana wa Africa. Tatunulidde ensi yonna naye atunulidde Africa. Tuli ffenna? Tuli ffenna. Era nga akatabo ke tugenda okudigestinga olwaleero bo dissecting or digesting bakayise The Paradise Africa. The Paradise Africa ke katabo ke tugenda okubanga tutunuulira cover teba copyrighted ne tuleetera ebizibu. Buli kimu kyonna kituufu kiri mu mateeka. Mu America ebintu buli kintu kibeera mu mateeka. Abaako editinga basooka kunoonya nnyo okulaba buli kye bagenda okukozesa tukisasulidde. Akati cover twagigula nebeera nga teriiko agibanja. So bwe butuuka gyendi ne bandaba nga ngikozesezza bwe nti nga mu programu yaffe eno, let me hope I will not get anyone to claim. Nobody. Ekyo kyonna kijje gyendi kuba at least nina obukakafu obulaga nti cover nsasulire. Okay. So, The Paradise Africa, I wish everyone saw it that way. Kituufu. Omutwe omukulu gugamba The Paradise Africa. Ddala. Gwe mutwe. Gwe mutwe. Thank you. Ke katabo kaffe era nga kano basically nga bwe nkunyonyodde nti from a baba to an author of books gwe tuli nayo olunaku olwaleero era nga tugenda kutunuulira akatabo kano. Tujja kutunulira enteekateeka ze zayina eri Africa okutwaliza awamu. Mwami Tonny before nga tetunagenda wala nsaba nkuweeyo eddakiika 2 ku 3 mu bufunze onyonyola akatabo kano. Summarize this book in 2-3 minutes. Nayanziza nnyo mukulu IBRAH okumpa omukisa okusobola okunnyonnyolera akatabo kano. Ye mukadde wange. Akatabo kano natuula wansi nenkalowoozaako okusinziira ku kyenalowooza Africa kyeri n'ensi eya outside Africa kyerowooza ku Africa. Nendaba nga bwe nzija ebintu bye nfunye okuŋŋaanya mu bantu okuyita mu mulimu gwange guli nkuŋŋaanyiza ebirowoozo bingi ate nengattako abakulembeze ab'ensi ez'enjawulo ebintu byebagenze boogera ku kontinenti eno nange nengattako experience yange mu bulamu bwe namala mu Uganda n'obulamu bwe mmaze e Bulaaya bwe ngattagatta nga ndaba nga akatabo kano obanga ebirowoozo ebiri muno bisobola okufuula Africa Paradise. Era nakawandiika nenkateeka ne ku gwa Amazon. Katabo kagula $10 ku paper book, ku Kindle kagula $7. Bw'ogenda ku Amazon n'otekamu The Paradise Africa by Tonny Kinaalwa okafuna. So ebirowoozo byonna ebikalimu bye njagala tutemeeteme kalinamu objectives 10 ne kabeeramu ne activities nazo 10 kuba nakawandiikanga a working document. So eringa work plan. Eringa action plan. Exactly. Thank you so much. Mulimu emitendere 10 egy'okusoma okumanya Africa eyimiridde etya ne mubeeramu emitendere 10 egy'abaana ba Africa kiki tuteekeddwa okukola okusobola okutuukiriza emitendera giri 10 nga Katonda bwe yategeka Africa. Thank you. Okay, tujja kutandika na idea ojijjawa okola akatabo akagala okukyusa Africa oba akanyonyola the potential Africa has naye nga potential tetunaba kugihanesinga. Oshegeera idea wenjijja ntegerekeka ntegerekeka bulungi olikiri nti
your view is Africa amata obuta. However, in practice currently is nti abantu bagalana kwegaana buddugavu. Bagalana kwegaana Africa. Bangi nnyo bakyusizza obutuuze bwabwe. Bangi nnyo bakola n'ebiwandiiko ebiraamo ne bagamba nti nze bwenfanga munzikanga wano Africa siddayo. Bangi nnyo bagendera ddala obutadda era nga batandika obulamu obupya ne setups empya. However, gwe nga mwami Tonny Kinaalwa, your view is nti ate abantu wano balisigaddewo nnyo ne bataseguka kubanga buli kimu kisinga wano. So ojjawa idea erowooza nti mu butuufu wano we tuli yensi ensuubize. Ensi ensuubize teri eri gye tuwagala okuddukira emitala w'amayanja. Oluvannyuma lw'ekiseera ekiwanvu nga mpangaalira mu ggwanga muno ng'omwana mwe nazaalibwa ne nvubukiramu ne nsomeramu ne nkuŋŋaananga ne baana bannange twazannyanga ne ndaba engeri gye twageetingangamu together, engeri gye twafunangamu obumu ng'abaana ne ntunuulira engeri gye twalyangamu ebintu bye twalyanga obulamu bwe twalina nga okuyita mu bulamu obwo namwe nayita okutuuka okufuuka omusajja n'okuzaala abaana. Ne nva mu ggwanga muno ne ngenda mu America kati nayo ate gye mpangaalidde emyaka egiwere 13 ntambuza gwa 14 experience y'emyaka 14 gye mpangaalidde mu America ate nayo ne mmala nayo okusobola okutegeera America etambula etya n'abaddugavu abaliyo bafaanana batya n'abazungu ababeera mu nsi eyo beeyisa batya. Akati oluvannyuma lw'ogatta ate mmale ntooleko nendaba nga bwe ngatta ebirungi Africa byeyina n'ebirungi America byeyina bwe ntoola ebirungi Africa byeyina ku America biyitirivu nnyo bingi nnyo. Bwe ntoola ebirungi America byeyina ku Africa ate mba mu negative biba tebituute tebiwera. Kati ekyo kyammala okundaga nti Africa is a paradise etya. Africa Katonda yagitegeka n'agikola nga eriweero balanced mu ntegeka yaayo. Eyina ensozi ez'ekigero, eyina flatland ey'ekigero, eyina ebiwonvu eby'ekigero. Africa erina amazzi ag'okunywa, ag'okuwugiramu n'ag'okukolerako ebusinesses ng'okusaabalizaako amaato naye ng'amazzi ago gonna malamu. Ekyennyanja kya wano nga kiri mu nnyanja mw'osaabaliza eryato obuwoomu obukiriko obuyitirivu tilapia. Amazzi ag'emigga tugawugiramu nga tuli baana nga tetwetaaze na guidance ku bantu bakulu kusooka kututaayiriza tetugwa mu ntata yeiza yazisyaka oba goonya kwegamba ebiseera ebisinga tubeera guided na wisdom ya Katonda. Africa neba n'amazzi ag'okunywa nga ga nsulo nga gajja gokka tolwana nago. Era twabeeranga n'enzizi mwana tungo olusukuberako n'obukule naye okubako obukube bwoti n'osena n'ekiba tunoonywa n'osigala ng'oli mulamu. Katonda n'ategeka Africa nga eyina emmere ennungi ddala eyeemeza yokka. Bwana IBRAH we tutudde guli noono muyitirivu mulungi ali nakyo. Ono tebakola mukole. Empewo eriwo ogiwulira nga bulamu ddala. Yo yennyini kiragala ono afiritalinga omukka gwe tussa n'owulira ng'ossa bulamu. Africa erina amayinja ag'omuwendo Katonda ge yagiteekamu wansi eyo mu ttaka n'ebyobugagga ebirala eby'omuwendo bingi. Kati ebintu ebyo bwe mbigatta ninja mbigattira mu tirimu kyasembayo okukola nga kyekyembeera y'obudde. Katonda yakola ensi eno Bwana IBRAH climate. Esaati eyo osobola ojjambala omwaka mulamba naye ng'ojooza kiro nga togikyusizza nti oguleyo endala zibeere 2 oba 3 ojooza kiro paka lweri kutuka ekitogi n'ogisuula ekiro kibikozesa ekiro kujjamu lusu ku makya n'ogolola n'oddamu n'oyambala.
mu nsi ziri gye tuwangaalira biri byonna byemmenye wammanga tebiriiwo kati nga buno obudde obwa wenta kuba kati eri wenta gino emiti gyonna gibeera tekuli kikoola era oyinza okulowooza nti emiti gyakala kitegeeza nti empewo bwejja tewali kigifiritalinga kigirongoosa kati mugisanga bwezze nekkuluudu waayo ebyennyanja oba ebintu byonna ebiriibwa tesiti gye birina si ye tesiti yano kubanga biri bikolerere babikolera bukoleza emmere gye binasavayivingirako babirye tusobole okubirya kati tubirya ng'oledde tuli ebintu ebiri genetically modified okuyita mu bo kye balowooza nti baagala kuyamba abantu bafune ekyokulya embeera yaabwe ey'obudde musiba muwulira amataba zitonado tsunami engeri gye zigoyamu ensi nga ensi ezo ziri ku pressure y'amaanyi omuliro gugenda ne gukwata e California ne gwokya ebyalo amayumba baddamu buzzi kuzimba wano tebirabikawo wano tebiriiwo obweze eno nnungi nnyo tubulizinga n'owulira nga tosika mukka okuziira toziira kakati eriya y'obulamu Katonda n'agenda agituwa nti abantu ab'Afirika tuli balamu ddala okusinziira ku ngeri gye tulyamu gye tunywamu n'omukka gwe tussa n'engeri gye tuzannyamu ng'abaana tuli balamu. Bwana Ibula ku myaka 9 omukadde wa wano mu kyalo eri gye twawangaaliranga asobola yasigala yeenogere mwanyizi omuti agussaamu bussa mpenduzo n'agusika ne gukka wansi n'anoge mwanyizi ate n'azeeyanulira. Ku myaka 9 mu nsi ze tuwangaalira omuntu abeera ku kitanda nga balabirira mulabirire. I know. Ku myaka 9 omukadde wa wano ayina tooyi ya piiti agenda n'asitama ku tooyi ey'ekinnya n'akola emirimu gye n'avaayo nga tewali gumba lisesetuse kuli naalyo. Ku myaka 9 eri gye tuwangaalira mawanga gali omukadde ow'e9 n'okumutuuza obutuuza kweno enzungu entuuleko era okumuggyako oyamba muyambe so nga n'okumuteekako okumutuuza era oyamba muyambe kitegeeza nti obulamu bwe tulina buli golden. Thank you. Briefly bwatyo bwasobodde okunnyonnyola akatabo kano tujagenderawo straight away ku objectives 10 z'oyogerako nga objectives zino of course nkubiriza abantu okugenda ku Amazon you look for this book kituufu tetugenda kulambula katabo kano konna. It is a 58 page book but tugenda tukusigira busigizi kifaananyi so you can have time, create time, genda ku Amazon gula akatabo kano kagula $10 $10 ogule akatabo kano osoma akatabo kano at your own pace. Kyotategedde osobola okupozinga n'oddayo n'okisoma. You take your time to understand. Don't judge nga tosomye katabo. Kituufu. Don't judge nga tomazeeko program. Kituufu. Obwo bulwadde nabwo gw'omuwandiisi w'ebitabo ofunanga akadde buwandiikeko. Kituufu. Program ebeera ya ssaawa emu omunaalabako eddakiika 10 n'agamba oshegeera. So njala tugende ku objectives eza kwe wasinzidde okulaba nti mu butuufu Africa eno yeetaaga egattibwe ebirenga etambulira ku kalenda egi ku musingi ogwo ng'etwala direction egi kale weewaawo kansooka ensiige n'ekifaananyi kye ekyantrigalinga okkawandiikira ddala. Ekyasingira ddala okuntrigalinga okuwandiika akatabo nga bwe nannyonnyodde nga mmaze okugezesa ensi zombi nziwangaaliddemu omu ku bakulembeze mu katabo kano nassaamu omu naye bali babiri baatyoboola nnyo ekitiibwa kya Africa. Omukulembeze gwe nateeka mu katabo kano mujja kunsonyiwa bannaffe Bafirika bannange abalaba akatabo kano ngenda kukozesa ebigambo byebimu naye tebinyuma era sandisaanye kubiddamu naye ate bye bisobola okugyayo amakulu ge yayogera. Omukulu yagamba nti Africa is a bunch of shithole countries. Ekyo ekigambo tekinyuma. Toyinza kuddira nsi efaanana bweti n'ogamba nti it's a shithole country. Omukulu munno omulala n'agamba nti Africa is a cemetery.
omukulu yasooka yali wa America omukulu yaddako yali wa Russia nagamba Africa is a cemetery nti kubanga omufirika akutoba nnyo n'akola okukola kwe bw'amala okutobanga bw'obadde okyogera n'agenda n'agula engatto ennungi e Dubai n'essaati ennungi e Dubai n'awummulira walala n'awummulira mu Asia oba n'awummulira mu Europe bw'alwala ne bamuddusa mu America bamujjanjabe bw'afa ne bamukomyawo wano kati abantu abo mu reality yange batuufu ebintu bino abasajja babyogera byaddala nze mbiraba ku social media ebintu babyogera anti akamwaka abe kengeni nga keeyogerera nga si kugamba nti owulira n'amatu bw'ogenda ku YouTube n'obanoonya era obusiŋŋaana n'ossaako pulogulaamu n'osiŋŋaana nga kengeni nga kiva mu kamwake nga si kisibeko kaakati bwe mmala okutunuulira ebigambo ebyo nga babyogedde munenninda kyekiddako mpulira abakulembeze baffe bagenda kugamba ki nga abakulembeze tebannaddamu bafirika bannange baasituka ne bakola olutalo olutayogerekeka ku bakulembeze naddala ku mukulembeze wa America yayogera ebigambo ebyo ekigambo a bunch of shithole countries bamuvuma ku social media ne bakuba bukatundu bw'embizi ne bakuba obw'emisota ne bakuba ki ne bamufuula buli kintu kyonna ekitamala Uganda agamba nti ensobi ebbiri tezigonjoola tezifuuka kirungi kimu kati oli yakolera mu nsobi nabo ne bakolera mu nsobi nze bwe natuula wansi nga mmaze okuanalyze nga baganda bange kye bakoze ne bali kye bakoze nga we can do better kino kyabano kye bakoze kale bakikoledde mu busungu buli muntu anyiiga naye ndowooza Africa esukkako wano kati nekinkwasa akatabo nsobole okunnyonnyola abafirika bannange kikye tuteekeddwa okukola nengamba nti okukakasa ensi nti tetuli shithole tuteekeddwa kwegatta tufuuke omuntu omu ate ng'ekintu ekyo ky'okwegatta kyali kyateekebwateekebwa dda mu twakula tuyimba Africa OAU olukiiko lwa Africa olwo lwe lwasooka mu Kampala waffe OAU kati twakula tumanyi tulwanira bakadde baffe balwanirira kwegatta kwa Africa tusobole okuba nga tufuuka ekintu eky'omuwendo omuzungu kya mukisa mubi yasooka n'atuwamba bw'atuwamba mu myaka gy'ana eyo egy'ataano okuvira ddala eri mu 1900 ajja atugulubyawo bakadde baffe abaasooka ne bagamba nedda abaana baffe bano bajjuse nga abasajja bano tubaleka ne bagenda bwe bati tuyinza obutabafunira wawe bajja kubeera mu kiseera eky'omu maaso bajja kusanga obuzibu omuzungu ono ateekeddwa okuvaana ne balwana nno kwali lwali lutalo ddala omu kubo yasinga naye kale bambi gwali mukisa mubi yali akola mugamu ku maka g'abazungu oyo yali muzeeyi Kinyato w'e Kenya yali musajja huge wa kiwago w'amaanyi agenda okukola mu maka nga house boy ne bamucojjanya ng'omanyi abazungu bwe baasosola naddala mu myaka egyo mu kumucojjanya nagaana oba abacojjanya nze musajja omunene bwe nti kati bannanga ate abatonotono mu saizi babacejjanya kyenkanawa kyekiseera tuyingire ekkubo twekalakaasa abasajja bano bava okwaffe ne bamukwata ne bamukuba mukomera bamusiba emyaka 7 ne bamutaba we yakoma we yatandikira naddamu ne balwana okakkana abazungu ne babagoba ne bagenda naye baatuleka batuwozezzaamu obwongo nti batuwadde independence nze kyesikiriza nti tebatuwanga ku independence ffe twali kwaffe baatulumba kwaffe ne tubagobaganya ne tubawangula ne badduka kati ate ne bagamba batuwadde tebatuwanga ku independence wabula baaleka batwonoonya obwongo bakulu baffe abatukulembera buli mwaka bakuza nti abasajja baatuwa independence naye nze sigikkiriza era sikuza independence wange kubanga sigimanyi nti ate yawa independence ki bano baatusanga kwaffe mu maka ago bakuweramu independence mwami Kinaalwa njala tutunuulire ekintu kya independence kino oyagala kuŋŋamba nti ensi za Africa zonna zikola nsobi okucelebrating independence ago mazima ate kuki Katonda bwe yali atonda buli muntu yamuwa territory ne batuwa territory wano ku Africa eyaffe nga tuli mu ddembe lyaffe abasajja ne balaba ewaffe nga tuli bantu balungi tuli bantu bakkakkamu tulina ebintu eby'omuwendo ne bajja
tekyandibadde kibi okujja okukolera awamu naye bajja ate kutufutyanka ne twerwanako ne tubagoba ate awo independence evaawo abaze owange mu kibanja ewange okujja okunyaga ennaanansi zange kati tekisoboka so kati bakadde baffe abo nga bamaliriza omulimu gwabwe nga bwe mbadde nnyonnyola okugoba abazungu ne bagenda bakadde baffe bano abalala abaliko olwaleero abafuga omulimu batukoledde mubi abaliko kati bonna mu Afrika abaliko olwaleero abakulembeze ba Afrika bonna batukoleddemu omulimu mubi nnyo abaana baffe betuzadde mu kifo ky'okubateekerateekera kubanga bambi abaana baffe basomyeko obwe bali tebali nnyo guliini balinawo akasobola okubasembezaako mu maaso naye babasomba babatwala mu bawalabu kuddamu kukola buddu buli omwasooka bambi bakomawo nga n'ensigo tebalina kati ne neebuuza omufirika agenda okuteekateeka ensi eno baana ba Afrika baginyumirwe ali luddawa nensooka ntuula nnyo wansi ne nnoonyereza ne nnambulula waliwo abaagala okugatta Afrika nga kituufu weebali era bakumitimbagano kwebala era sibawakanya kye bakola kituufu wabula mpakanya method engeri gye bakikolamu ne dirwe bali kyachivinga naye ng'omulimu gwe bakola mutuufu bateekateeka nti Afrika egenda kwegatta mu mwaka gwa 2063 2063 agenda 20 bagita agenda 2063 agenda eyo abagiteekateeka ne mwami Robert Mugabe yalimu kati taliiwo mugenzi kati kitalo abasigaddewo abali mu koweri erimu bonna basukka emyaka enkaaga President Museveni mwali oye mukulembeza nfuga mu ggwanga limu ye president olwaleero era simuyinako omutawaana is the president akutte flaga ya Uganda omutawaana gwe nnina gumu naye ali omu kubateeka omukono ku temwina olukuŋŋaana wano lwe batuuza mu nnyonyo lwa African Unity era luli under agenda 2063 mbati mbigoberera balutuuza mu nnyonyo ebiseera ebisinga n'omwaka awo nga tugenda mu covid balutuuza akati omukulu ali myaka 7 plus ne mama Rebecca Kadaga mwali mama Rebecca Kadaga ge mazima asuka emyaka enkaaga waliwo omukulu Lumumba Professor Lumumba w'Ekenya PLO asiba ayimba omusajja mwogezi byayogera bya ddala owuliranga n'emimiro gimwabika alina obulumi ali ku agenda 2063 is above 60 Dr. Khan tuwangala naye abeera mu New York tuwangala naye mu America mbagoberera nnyo kubanga agenda gye balina gye nnina ali ku agenda 2063 twawukanira wali wekirigwera abantu abo bonna nga bali above 60 nga tuli mu 2022 to 2063 waliwo difference ya myaka 4 mugumu ejje kutte ekitole abantu abo nga bali above 60 balina obukakafu nga baliraba ku agenda 2063 after 41 years to come tubirekera Katonda yatusinga okumanya Katonda amagezi yagatuwanga abaana b'abantu olwaleero average y'abantu kwe bagendera wano ku Afrika batuteeka ba 57 betuba tuwangadde nnyo tusooka omukako ne tuyingira mu 6 naye tulina ebintu baffe mujawo kati batugerera kuba kibuga manyi tufuka tulya nnyo ebisiike naki era mu kyalo bawangaala egiwera naye bo baba bapema bana abazungu era batukola putinga nabo kola putinzi by the way naye batugerera ku 5 mu 7 bo nabo bali ku 89 kitegeeza nti ensi okugiwangaala mu 10 oba ofubye kati bano bakadde baffe abali ku agenda 2063 sirina bukakafu nti basobola okunkakasa nti bajja kubeerawo baselebrating olunaku olwo balulabeko ndabanga abatusiba ekiwaani mmwe abaana baffemu mugenda kutuuka ekiseera bwe tuba tetwerwanyeeko nga temuliiwo obuzibu bwa Africa ani buzibu bwa Africa abakulembeze abatutwala bibuzibu bwa Africa thank you tujja kukiddira ekyo njagala tutunuulire objectives zino ngenda zimenyera abantu then ojja kudda ottaanye ku zina abankubuuzizza objectives ziri breaking ground, that is 1. Number 2, independent Africa. Number 3, Africa is health. Number 4, Africa educated versus versus literate. Number 5, Africa to have great friends. Number 6, transform people, especially young people, mindset.
Number 7, make health care accessible and affordable. Number 8, make Africa open for welcome to business investments. Number 9, Western world countries to respect Africa. Mkumenyera objectives eziri mu katabo kano n'akatabo kano n'objectives za Africa. Number 10, transform economies. Ngenda kusaba omenyere number 9 okugamba otunyonyolemu number 9 njagala otunyonyole number 4 njagala otunyonyole number 4 otunyonyole number 5 otunyonyole number 4 number 5 namba 6 namba 9 tusoke tutandikirawo tutandike ne namba 4 kakati mwami IBRAH neyanziza kuba guno mukisa munene okusobola okumpa omukisa okunnyonnyola akatabo kano nga tulinga ulemonsa bakava okumu ate kya muwendo nti namba emu twagimenyedda waliwo nabreakinze ebiro bya Africa abikiki twagimenyedda so kikoze bulungi n'ogenda ku namba 4 Africa educated versus literate. Africa olwaleero nze ku lwange kusinziira ku ngeri gye ndaba obuyivu bwayo nze ku lwange ng'omuŋŋamba yeyina best education ate yeyina the best educated people newankubadde mu ndabika kirabika bulala naye munyinyonnyola eyange efaanana bwetyo Africa eyina abaana olwaleero abato ku myaka gyammwe ebintu bye mukola biri amazing IBRAH ensi yonna endaba olwaleero ntudde wano mu muti mu kisiikirize ekirungi naye ndi ku maaso ga nsi bikolebwa abaana mmwe abato IBRAH gino emyaka gyammwe engizaala naye ebintu bye mukola ate nze kitammwe sisobola kubikola kitegeeza nti muli bayivu ekimala okusobola okubanga musobola okugatta ensi mu second emu ali Japan andaba n'ali America n'ali Australia bandabira ku peesi y'emu Africa ina abaana Canada nga basomye paka ku peak esembayo Africa ina abaana mu America basomye paka ku dot esembayo Africa ina abaana Australia ne mu Europe newalala nga basomedde ddala nga bakola bintu ebiri amazing they are moving the world abaana abo senga tugasse Africa ne tubakowoola badde ewaka to help their mother continent ne tugamba abaana abali mu education structures education system tusaba mukomeweeka mutuule ku mmeeza mu drafting kye twandiise education ennungamu abaana wa Australia najjo wa Canada najjo wa Europe najja no wa America ne batuula ku mmeeza olwo nagamba mu America education yaffe etambula bweti tena naye ate Canada tujikola betu tuongera kuba tukake Canada tukongera wano ate tukiyinza okuba amazing no wa Europe najja naye nayongeramu tuvaawo nga tulina the best kubanga mu buli continent tulinayo abaana abasoma abali mu education nga kati nabasomesa abalaba professors gamba basomesa mu universities bakomawo to design the best education kati nga baleeta versions ezenjawulo fene tujjamu ekyawamu. Thank you. Awe nyini kati ninyo gundi zino let's have this gundi zino bwe baziwandiise ziri objectives versus activities not so? No kati ziri verses banga uzibanga zivuganya naye activities ziri bye bino kati kyekimu ku kyenkola activities mulimu okutambula okusinkana abantu mulimu so here you state the activity here you define it. I define. Thank you. So yembeere eyo okay wano ku number 4 that is Africa educated versus literate tulinako redefine education system tulinako agriculture system nayo ogitereza era nga tubesinga ku baana baffe abasomye mu section y'obwa agriculture okujja okulaba nga batereza health sector nayo era nayo bajje okulaba nga batereza kyenayita nti wano mu baana bali literate omuwendo gw'abasomye kati munene okusinga ogw'abatasomye. Kituufu ekyo nzikanya naawe
omwana ne bwaba atuse ku P7 mu America je tuli tebafaayo nnyo ku degrees meka zoyina bafaayo nnyo ku kicho osobola okukola aba degrees nyingi bakola mu mirimu giri ate giri professional ennyo n'emirimu giri professional ennyo sije gitambuza ensi emirimu gitambuza ensi ye ground work foot soldier abakola emirimu egya bulijjo kati America okasitobeera ngo osobola connectinga mu lulimi ne mukwatagana nagamba kino bakikole bati kino bakikole bati ngoli wa level ya P7 bayina buli muntu mu mulimu kubanga asomye alina ku knowledge akajja okusobola okutegeera kye bamugamba nti kino okissa wano bw'okijja wano kizze wali kati gwe kasitowera ngo ina mu knowledge ako kitegeeza nti abasomye kati basinga abatasomeddeeko ddala. Thank you. Njagala tutunuulire point number 5, Africa to have great friends. Oyinza kinyonyola otya ekyo? Nyinza kinyonyola kati objective zo ez'okugatta Africa. Ondaba wano mbeera mu America. Yes sir. Abasajja bano abazungu gye tubeera abamu bakyusa dda mindset y'okutegeera kwabwe era batandika okutuwasaamu naffe okubafumbirwamu olwa enkolagana y'omwana wa Africa obukakamu bwakozesa nkitegeera bwamufuna bwati nalaba obukakamu engeri gyamwerokaminga ng'akomyewo awaka kati mindset awo yatereera mindset eri abo abagenda eri n'abazungu abali eri abaana abazungu naddala abana abato abatali mu level abali mu level enkadde bakyalimu okusosola kunene naye abaana bano basomye bonna akati mu kusoma bonna basobodde okukyusa obwongo ne balaba bye basobola okukolera awamu kati nze mugenda mu America kyenva ngamba nti Africa to have great friends interview yange eyokusaba visa nagisaba muzungu yali mukyala naye yantunuulira nalabanga ndooza ndi mukwano gwe nampa visa kwa visa si nyangu ya America mwena mugimanyi kitegezo yali mukwano gwange nambe kumpa visa naye tuuka mu America eno visa tekusalirawo kuyingira osingane migration officer bangi nzamba buli bakoma ku bisawe ne babaza muzungu bwe yantunuulira bwati yali muzungu nga muvubuka ndooza nembeera mukwano gwe namba 2 nabeera mukwano gwange namba 2 yankwatirwa ekisa nanzikiriza nenyingira mukwano gwange namba 2 kuba yamanya nti nnoonya future nentuuka nga mmaze okuyingira ng'ate ninayo olutalo lw'okufuna empapula eyampa interview yali muzungu nga musajja neyali looya wange yali muzungu nga mukazi gwe nabuulira embeera zange nasobola okuconnectinga ne migration officer batere banyanguyizeeko nfune obubuda ofune green card mu America kale bwe ngamba nti Africa to have great friends abo baali mikwano gyange abasookerwako kati senga mbakozesa bulungi ne ku balala abayise mu system era efaanagana bweto nabo bagenda mu chain kugamba nga osooka muzungu yakuwadde interview senga tukozesa bulungi mikwano gyafaawo kitegeeza tuba tumaze okufuna emikwano emirungi kale Africa ndowooza n'emikwano. Thank you. Tuli ku extra digest mugoba nsonga tuli powered by abanywanyi bafa Roast Coffee Academy bakutendeka okola crepes burgers ne sandwich at the same time bakyatendekera ddala abantu okubeera ba baristas abakabi balina jana nkumbi ku Stella Ojo basanga tenga mu United Arab Emirates basangibwa ku Alwada Molao Airport Road Abu Dhabi atenga aba Almeridian Ventures Limited bano bakola ekintu kiri kimukutwala kuba kyeyokata teri kirala bakakasiba Ministry ya Gender, Labour and Social Development yaba olukusa ononyeza bana Uganda emirimu ekata bagise Almeridian Ventures Limited tuline mwami Kinaalwa Tonny nga omwami ono mukubi wa bitabo at the same time atenga is a baba oba Kinyoozi tutunulira objectives lwaki alowooza Africa yali egasse netambulira ku PGM ku PCM in the same direction ngere sachimu njagala tutunulire namba 6 ndo namba 6 tujajibuka tutunulire namba 7 make healthcare accessible and affordable. Our biggest challenge as Africa eriawo bwana IBRAH se Africa yo kanensi yonna bwana IBRAH njagala kusaba namba 6 nkulu nnyo
amaanyi gammwe wano ndowooza esingana byonna amaanyi gammwe wano ennaku zino sigenda kugambira ddala nti ggwe naye amaanyi gammwe wano mwagakwasa Kyagulanyi yes ng'alese mindset nti abaana abato twabimukwasa because muvubuka munnaffe okutandika okulwana muvubuka munnaffe atutwala mu nsi nsuubize bafuna batya ebyokukola kati ne bwe tunaabeera ne health system ennungi ng'efaanana etya ng'abavubuka tebakola ng'abantu tebalina mirimu ntunuulira abaana abato olwaleero naddala abawala bambi ebitonde ebiwala era mukama nsaasidde nti abaana abawala nina bana n'abalenzi bana naye ntunuulira abaana abawala nga balina obunafu mu nsi muno abasajja tuli ba hasola abakyala ebiseera ebyedda basigalanga waka kutegekera families mu nsonga y'okutegekera families tebafunanga chance ya kumanya struggle bwetambula kati olwaleero mu challenge tulina nga tebalina mirimu bakazi battu mwine ekigambo ekikati kye mukozesa ku social media nti kwetega beetega bwetezi okusobola okufuna ekyokulya bwe yeetega osanga weewaawo IBRAH Tonny Idris oba osanga anaamukoonako asobola okufuna omugaati naye gwe osobola ovuga boda nga biganye osobola okukwata ekigaali n'ovuga ekigaali nga biganye n'osaabaza emigugu naye omuwala takola ki takisobola bwe ntunuulira abasinga okugenda e Bulaaya population esinga okuba ennene y'abaana bawala ate batwalira ku myaka okuva ku myaka 14 okukoma ku myaka nga 3 abaana bali energetic abandiyambye continent eno okutambula babatwala kumalira maanyi ate musirevale musiza kukola buddu musiza abawala ensi ekula baana bato ensi eyina abaana bato tesobola kufairinga kubanga ebe eyina abantu abalina amaanyi agakola naye bwe bate tubategekedde ku bye bagenda kukola kitegeeza tuba twonoonye obuvubuka bwabwe era bagenda tufuukira kizibu mu maaso tuteekeddwa nnyo okwerwanako ffe ng'abalina obwongo obusuumuseemu ne tutegeera challenges zammwe mu abavubuka be tuzadde ze mugenda okusiŋŋaana ozisiŋŋaana nti ziyita ne ku zaffe okulaba tubateekera tutya abakulembeze abaloti babateekeddeteekedde osiŋŋaana omukulembeze omu okuva ku mitendera gyagulu paka ku bwerosi wano ng'alina mansions nga 6 bwagula ennyumba enajeera namugamba ate ekiwaatu waayitiridde oba emuyenga n'agula endala emuyenga naye sente zaagulako si musaala gwe agula ku sente ezandiyambye mu ddwaliro oba ezandiyambye mu kutegeka okukola industries abaana bafune emirimu ensi zikula kukolera buno obutono kati abasajja sente babbanzibe mu Afrika yonna ekiri Nigeria kyekiri Cameroon kyekiri e Mali kyekiri e Uganda kyekiri Southern Sudan abaana bonna abato myaka 15 ku 3 baboyana buboyanyi ensonga eyo yesinga okuba enkulu kati saagadde tugibuuse maaso okuteekerateekera abaana emirimu bafune ebyokukola nga tujjamu abakulu bano mu bifo mwe batudde nga beekutte balinga abakutte ku nabbubi nti tebavaawo abo bateeze buli kasowera akayitawo ne bakakwata ensobola tebagiteekeddeteeke tebagibadde kimala nze ndowooza bwe tuba tubagyewo ne tuteekateeka obulungi nina method gye nnyinza okuwogerako bw'oba ompadde omukisa tetuyinza kuteekateeka tutakyenjogerako kiringa ekinene kinaasoboka kitya oba ompa omukisa nkyogereko nnyinza okugenda n'enkirambulula kirambulula nina endowooza nti senga nfuna omukisa ne mumbeera mu mugongo ne mumpuushinga mwenna mu Afrika yonna kuba ndiredde okutambula Afrika yonna abaana ab'emyaka gyammwe naddala mu atane abali ku social media kuba musinga okutambuza ensonga ne mwoleka ebipande byange bino ne biyingira mu bwongo bw'abantu nensobola okukola mobilization emala okutegeka abaana abo twerwaneko tugobe si kugoba bano bakitaffe batuyamba ne bategeka ensi bagikuumye tugisanze naye twagala ekuumwe bulungi kati sigamba kubagoba naye ne tubajja mu bukulembeze kubanga tebakyasobola omulembe gwe tulimu gwa digito mwe mugutegeera kati njagala tubajje mu buyinza tutya nti abakulembeze bano bagenda buli mwaka Ethiopia
baba n'olukuŋŋaana olwa Africa yonna nga bagenda kuteeseza Africa naye buli badde tubenda kibajjawo kibaba teekedde kati njagala tuba twe parading nga bagenze Africa yonna egugumuko omulundi gumu tuyingire ekkubo tubakake okufuluma ennyumba eyo nga beeronzeemu omuntu atya nze sirwanira kubeera mukulembeze wa Africa ne muno mu kitabo nakissaamu I just want to be a mobilizer ntuule wali ndabe mu driving cause gye nateekateeka tusobole okulaba nga mwe mutereeza ebiganyo so njagala kamalayo oba simanyi oba tulina obudde bukamalayo bwe abakulembeze abo oyinza okungamba tugenda kikola tutya tulina ensi zirina bakadinals bakadinals bagenda era omanga paapa afudde nga balina okufuluma babawana ennaku engere nga beeronzeemu paapa oba baagala oba tebaagala ekyo kyakulabirako kinene nti nabaana abakulembeze basekino bwe bayingira wali ne tubakaliramu tusobola obafulumya abo nga beeronzeemu omuntu bano abaana abasirikale be bayita amagye gaabwe baana baffe baganda baffe bava mu ffe abaana abo baali batulazeeko nti basobola okutwegattako Egypt nga Hussein Baraka abalemeddeko Hassan Mubaraka Hussein Baraka nga abalemeddeko ne bagamba ffe tugenda n'abantu Libya ne bagamba ffe tugenda n'abantu Northern Sudan ne bagamba tugenda nabo so tubirabyeko nga abantu baba basazeewo nga bali ku cause ntuufu amagye gasobola okudda mu migongo gy'abantu ku lw'obulungi nawo n'abamagye balina abaana abakaaba no balina bangina abo abatakola beetunda ku nguudo balina bavubuka bannabo batandise okukuba obutayimbwa mu nsi z'omu Africa yonna mwami Tonny bw'otunuulira Africa eno nsi ki z'olaba nga ziri bubi nnyo nnyo nga zeetaaga nga ze zirina okubeera ekyokulabirako ze embracing project eno first time mukama mulungi nze ndi munnaUganda ate nze ne vision gye ndowooza nti nje yagala okugatta Africa yonna Uganda eri bubi nnyo Uganda erina abaana abato 85% ebyo nabimanya juzi wano buli omu nga kyayogerako mu kalulu ka Kyagulanyi kati Uganda bw'eba erina abaana 85% nga tebalina mirimu kitegeeza eri bubi ddala nsi ki endala Nigeria nsi ki endala Kongo eno eyakabira Kongo DRC Mali obuvuyo bw'olaba obuli e Mali bw'olaba akavuyo akali mu kasika ne Wayahaya Jame nayo bali bubi ddala thank you enteekateeka eno bagenda kubuuza ebibuuzo abantu ng'ekibuuzo ekisookera ddala finances and funds zigenda okutambuza semazenga Africa nga otambuza enjiri eno zo zivaawa ani agenda okufandinga what is your source of fund egenda okusobozesa okutambula Africa eno ng'obunyisa enjiri eno because it is not a one day project kituufu okusookera ddala eno mu objective nateekayo okusinkana meeting people of purpose mu kumeetinga abantu abalina ekiruubirirwa ekirungi okusookera ddala yemmwe mugenda kunnyamba kinene nnyo mu kubeera obubeezi wano kati essaawa zino enjiri eno etambula nga ndi mu kifo ekyo kimu nze natadde mu buteesi tikiti kujja wano ekirala ekigenda okunnyambako okufuna resources ezinaasobozesa okutambula amawanga ke katabo kennyini kano sikanoonyaamu ssente zinyambe nga nze omuntu nkanoonyaamu ssente ezigenda okunnyamba okuntambuza n'abo abali willing okutambula tukolere wamu kana katabo bwana IBRAH kankoogereremu katono essente eziva mu katabo kano mpitirivu senga muba musazeewo okukagula okay it is very fine njala tutunulira akatabo kano wakakola mwaka guwedde 20 mu gw'omukaaga ng'ennaku z'omwezi 16 to date wotusangidde wano tuli mukola interviews wakatunda copies mmeka ku Amazon COVID yampamu challenge nga maze okkategeka obulungi ngenda okukassa ku mutimbagano gwa Amazon COVID n'ayingira mu March bw'ayingira mu March n'ensalawo wakiri konka seyo ku Amazon kabeereyo n'enkateekayo mu mwezi gw'omukaaga nga 16 ne kayingira ku Amazon kati kabadde ne challenge abantu nga banoonya kyakulya nga toyinza muguza katabo
nti ate kati agula akatabo ensi yonna ebadde ensibe buli business ebadde down naye at least oba oli awo olumu nolaba Amazon ng'esindiseyo $7.3 kitegeeza abaawo baba baguze nga ate ka $10 oba oli awo olumu nolaba nga Amazon esindiseyo $9.6 ng'ate tukyali mu nsi nsibe ate nga n'ekirala simbadde sinnakategeeza bantu kukamanya. Okay, wakatunda copies mmeka amidst all those challenges? Ndowooza ku Amazon nakatunda copies ziringa 7 mu copies ziringa 7 mu copy nga 7. Here comes a scenario. What if abantu tebajjumbira kugula katabo kano ate nga yemu ku source of funds zotunuulidde okusinkana abantu ab'enkizo? What is the plan B? Ndi mwetegefu okusinkana abantu oba ebitongole ebyenjawulo era nga bwe nabatuukiridde namwe ne mbasinkana okubalaga values ez'okwegatta kwa Africa mbasabe okuyimirira nange. Thank you. Omugenzi Kano Gaddafi owa Libya yalina enteekateeka nga yamuggundu nnyo okugatta Africa ebeere nga etambulira ku musingi gwe gumu ng'ekozesa ssente y'emu n'ebintu ebirala bingi nnyo. Project gye yafa nga tatuusizzaako wadde ku kwota yaayo naye nga yalina essente yali awulirizibwa ng'alina n'ekisa kya Katonda. Gwe olunaku olwaleero luno ki ekikufuula ow'enjawulo ku mugenzi Gaddafi okuvuga project eno? Mu nsi okusookera ddala Katonda buli muntu amutonda n'omukisa nga gugwe. Ekyokubiri ebigendererwa by'omuntu oyo atambuza project bigendererwa ki? Kitaffe Gaddafi, nze muyita kitaffe Gaddafi yategeka nnyo naye kye yali ayagala abeere nga ye president asooka okuba owa Africa. Kati bakulembeze banne bo bennyini baali tebasobola kukola ki? Kumukkiriza. Buli omu ng'awulira alina amaanyi oba amasannyalaze agamala okufuuka. N'abakulembeze abamawanga gali amanene baali bafunye target ani gwe bagenda okushootinga ati. Nze ekyenjawulo ekinfuula kirina mu buwandiike mu katabo kano. Nze saagala kubeera not even ku board ya Africa. Njagala kubeera nga ntudde mabega nga mbatunuulira mu driving course gye natandika, project gye natandika. Twalinawo ko myaka egy'emabega mu ggwanga mwempangaalira eri America ng'omuddugavu anyigirizibwa mu ngeri y'emu omuddugavu wano gy'anyigirizibwamu. Omuddugavu omu n'ayimirira n'agamba naye kati ne bwe tutavaayo bagenda kututta. Kati katuveeyo batutte lumu. Omwami oyo yali ayitibwa Dr. Martin Luther King Jr. Yatunuulira baddugavu banne n'amanya niyinza obutatuuka era yabyogeranga n'obyogera. Naye koze ne mugirwanangako n'etuuka kubanga kwe kulibeera okubeerwa kwammwe. Yayingira ekkubo abamu ne bagamba tajja kusobola. Abazungu agenda bayitawo ate olede ng'alina mu nsi yaabwe. Abalala ne bagamba oyo agenda kutussa. Abalala ne bagamba naye anti era ne bwe tutagenda era bali mu kututta. Tugoberere omusajja. Bwe baba batutte naye. N'atandika okubuna Amerika yonna ng'asaasaanya njiri ya kukomya busosoze omuddugavu afune eddembe. Kyamukisa mubi. Mukadde waffe oyo teyamalako mu mwaka gw'67 bamukuba amasasi. Naye kye yatandika Barack Obama abadde mu White House. Kamala Harris vice president by Joe Biden White House. Omukyala Condoleezza Rice yali state secretary. Kaddugala awedde emirimu. Cohen Powers ku mulembe gwe gumu ogwa Bush era naye yasobola okubeera mu office ey'obwa secretary of state. Kitegeeza nti tewali kitasoboka Katonda nga ye mubeezi. Okay. Njagala tutunulire ogenda balancing otya omulimu gwo bwa Kinyoozi n'okugatta Africa.
buli lwoba n'embeera ng'ekukutte ku lw'obulungi bw'abantu abalala werekerezanga okuba selfish n'olowooza ku banno. President Museveni gwe ngenda okwerako ekyokulabirako ekisooka yali akola mu State House Entebbe ku mirembe egyasooka egy'Abobote, naye Amini bw'ajja n'atakkiriziganya n'atandika okuteekawo embeera ey'okwagala y'okulowooza nti kyalowooza kye kituufu, n'akwata banne 27 nga tewali alowooza nti bajja kutuuka ne bayingira eruweero. President Museveni olwaleero ye president w'eggwanga Uganda agenda ku myaka 4 sanja ajja kimalako gyatukalakasa ekikirwa ne kino agenda kikalakata mbala lumwana. Kyagulanyi Ssentamu ndi ku kibuuzo ky'ombuuzizza n'abalansinga nti obwa Kinyoozi yali musajja mukubi wa miziki era y'omu ku basereebu wano be tulina mu ggwanga mu saakoozi z'ebyemiziki. Yava from nowhere naye n'awulira nga kyakola tekisumusobozesa kuyamba buli muvubuka waali kumufunira mulimu, naye ng'ate alaba be bavubuka basanyuka nabo be bavubuka bajja naye nga ne kaabajjamu alaba bakamakakame n'agamba nyingide politics. Olwaleero Uganda yonna eri ku Kyagulanyi kweteeterera. Kitegeeza nti asobola okubalansinga music n'amussa wansi alwanirire baganda be baffe okulaba nti tubaako wetutuuka. Kati okubalansinga omulimu gwange ogw'ebyenviiri omukulu oli twali twogeramu emabega wali ne mulaga olukalala lw'amasimu missed calls abaagala obapepete abaagala mbapepete nga siriiwo naye nga nazze ku kozi ki yakulwanirira mwana wa Africa. Kitegeeza olina okufiisaako ekimu ositule ekisinga okuba ekinene. Thank you. Travel history yo mu Africa eri etya. How many countries have you been to in Africa? Ekibuuzo kipya wende naye kanzikubuulire kubanga kati sizigattangamu, naye nali mbaddeko Kenya, nali mbaddeko Tanzania, nali mbaddeko Zambia, nali mbaddeko Zimbabwe, nali mbaddeko South Africa. Okay. Nze zokka ze nakatambula. West Africa tonna mugendamu, ne North Africa tonna mugendamu, ne Central Africa sinna mugendamu, kyali ku Southern Africa. Okay. Njagala tutunuulire enteekateeka eno gy'oliko singa ng'egwa obutaka plan B eriki? Okukkiriza kwange kugenda kufaanaganako ne mutabani wa Trump, Trump Junior. Baamubuuza nga tugenda mu kalulu nga kagenda kunakuggwa, ne bamubuuza pulaani yammwe tataamwe ateeseteesa atya ku speech ezebbiri ze zina okuderivalingibwa. Waliwo entegeka yonna ennuŋŋamu ku speech ey'okulemererwa senga alemereddwa n'ey'obuwanguzi. Ebigambo byaddamu bye njagala okukozesa. Yagamba mu maanyi gaffe mu busobozi bwaffe tetulemererwangako era tetulowoozangako kutuula wansi kutegeka speech ya kulemererwa, ffe tutegeka buwanguzi. Kati mu mugongo gwange sisuubirayo kulemererwa. Challenge z'ensi zempiseemu zimmala okukakasa nti nekyendiko nkisobola. Okutuula obutuuzi wansi n'entetenkanya ebirowoozo bino bissa wano nembikuba mu kyapa nembissa ku mutimbagano, obwo buwanguzi nambeemu. Kitegeeza nti sirinaayo speech yakulemererwa, nabitegeka kuwangula. Kibuuzo kyondowooza kyobadde ombuuziza nti abakulembeze ba Africa ebitundu 99 ku buli 100 bakozesa mmundu. Ekyo ogenda kikola otya? Waliwo olugero lumpabyeko. Omanye engero z'Abaganda nkulu nnyo. Bagamba bwe tunaatya oba ebweru tunaasulamu. Kanduleke lulina engeri gye lumbuzeemu. Naye nga lweru ndutegedde nange. Naye essa nange ddugatta ddugusa, naye nga lweru ndutegedde. Bwe tunaatya mundu abaffe ani alitununula?
bwe tunaatunuulira nti bagenda kunzita abaffe tetulifa tugenda kubeera ku nsi kubeerera. Okay. Katufiire ku kirungi okusinga okuzikiririra ku kibi. Mu nteekateeka zo mulimu Africa okubeera ne ssente emu, currency emu? Ekyomusa omulungi obamu ku bakulu bange be nayogeddeko emabega nga abali ku ntegeka eyo eya Agenda 2063 Professor Lumumba yateekateeka dda ssente ezo ate nange kulw'okuba ndi mu mugongo gwe tulinga abali ku koze emu nagambye twawukanamu tulituukayo tutya naye ebisinga ekya ssente mukkaanya tubeere ne currency emu? Yagituuma dda Afro currency. Okay. Mugenda kukola mutya okukkirizisa abantu abalina essente ezitowa nga Nigeria, Abawarabu, aba South Africa n'abana Kenya mubakkirizise okwegatta n'abantu abalina essente ennafu ng'eye Zimbabwe ng'ensi endala nti tukuŋŋaanye tubeere nga tukozesa currency emu? Okusinziira ku kyendaba mu Africa yonna oba olina ssente ezitowa oba tezitowa omwana omuto omuvubuka ali mu kaaba. Kati ssente okuzitowa si kyekikulu kuba ezitowa naye bakaaba. Nigeria ssente yaabwe y'amaanyi nnyo ku yaffe naye ate abavubuka b'e Nigeria bakaaba nnyo okusinga ab'e Uganda. Okakasa? Wano juzi nga tuli ku Kyagulanyi wano obuntu obusinga bwe baakasuse bwajjira mu kiseera kyekimu n'ekyakyagulanyi. Waliwo n'omwana gwe baalaga ng'akwata amagulu ga abiri bw'ati nga gamukutuseeko bamuvudde bamukubbe n'ava ku kirole n'agwa n'agakwata bw'ati ng'akutte enku. Teyali waawano yali w'e Nigeria. Nali manyi waawa? Nedda ssebo w'e Nigeria. Naye lwaki abantu batulowooza nti n'olulimi ogobereranga nnyo compound y'olulimi olukozesebwa mu incident weegudde. Ekirungi biri ku YouTube ojja kuddayo okwekkaanye bulungi olulimi olwali lukozesebwawo mu compound eyali awo. Lwali lulimi lw'e Nigeria. Kati nze kimpa amaanyi nti omwana yali kubano tewaaliwo ba Nigeria bali mu kalulu ka Kyagulanyi. Kakati bwe kibeera abeeri nga batuuka ku level nga bali bubi nnyo n'okusinga abaawana then kitegeeza ssente yaabwe terina value. Thank you. Ensi za Africa nyingi ezirina ebyobugagga eby'ensibo mu luzungu by'oyinza okuyita minerals. Kituufu. Ne wabaawo n'ensi ezitalina. Kituufu. Nga bye zirina bitono nnyo binafu ku nsi endala. Kituufu. Ekyokulabirako Congo nga Congo y'emu ku nsi za Africa ezisinga minerals ennyingi. Kituufu. So obungi mu quantity but obungi mu variety. Tukkaanya. Nti they have a lot of minerals. Nti wotunulira essimu emu ku bukipo bukola essimu babujja Congo bingi nnyo. Ogamba na bayina variety of. Thank you so much. Abo bo munabakkiriza bati okwegatta n'ezo ezitalina wadde mineral n'emu? Kibuuzo kirungi. Ensi zonna zoogerako ziri wano ku Africa. Emabega awo nga sinaba kujja wiiki ng'emu n'ekitundu waliwo akatambi ke nnali ngoberera nga bageraageranya Uganda GDP yaayo bageraageranya Kenya, Tanzania ne Rwanda. Ge mazima mu butuufu bwakyo Rwanda terina minerals. Rwanda mu bitundu bya minerals nsi njavu n'emmere obumere terina. Ensi eringa ya nsozisozi na ntobazi kitegeeza eyimirirawo ku kugula. Naye baabadde bageraageranya GDP yaayo Rwanda eyina 7.5, Tanzania ne Kenya bayina 6.5, Uganda eyina 5.5. Uganda eyina amafuta, eyina golodi, eyina copper, eyina embaawo, maybe n'ebyobugagga ebirala ebitali Rwanda. Tuli ku 5.5, Rwanda etayina eri ku 7.5. Mu nsi zonna ensi Zaire yakubiri mu bwavu, naye nga mu nsi zonna Zaire yesinga obugagga mu natural resources, mu minerals. Erina ekyobugagga ekigatta essimu yo ku yange okusobola okuba nga tusobola okwogerezeganya mu nsi yonna yekiina yokka. Naye kampuni ezikola amasimu gano kampuni bbiri, emu ekozesa amasimu ga Android n'endala ekozesa ga Apple, iPhone ne Samsung. Ezo kampuni buli kampuni nga yeetengeredde yokka esobola okuliisa Africa yonna.
kampuni nga tezeegasse wabula ng'eri yokka esobola okuliisa Africa yonna naye ekigisobozesa okuliisa Africa yonna kyabugagga kiri wali Congo. Kati Congo ng'erina ebyobugagga ebifaanana bwe bityo nebeera namba 2 mu bwavu Rwanda etalina kyabugagga kyonna nebeera nga olwo mu luseteriiyo ng'esinga ne Uganda. Kitegeeza nti okunnyonnyola Abakongo okwegatta tukole ekyawamu ne minerals zaabwe zisobole okubayamba okukulaakulanya infrastructure yaabwe, amasomero n'amalwaliro, tutambulire ku musingi omulamu, kijja kuba kisoboka, kijja kuba kiwewufu okubannyonnyola. Thank you. Lastly, ekisemberayo ddala omuntu asobola okwebuuza ekibuuzo, what would be the best option okuvuga this project? Gwe kwe kukomawo ove mu America relocating to Africa oba okukivugira ng'osinziira mu America bw'okivuga ekintu kya Africa okwegatta? Ndowooza kyekibuuzo ekisinza okuba ekikulu mu bibuuzo byonna. Tosobola kukola mulimu nga toguliimu. Obanga awaddeyo ensimbi bw'oba okoze mulimu nti ensimbi ezo nzitonye bazirye, kitegeeza nnina kuba wano. Ekinnwanyisa okubeera omukulembeze w'okumobilizinga nnaku gye ndaba eruma abaana ba Africa kati nina kubabeeramu, nina kuba nga mbalimu nembakakasa nembalaga direction kubanga sijja kusobola zibalaga ng'ate ndi mu America. Bajja gambo yali abicepere. So no teri bicepere bwe tuyita obucepere endwadde. Wano ku miwogo gyaffe ate wali obulamu obwaddala bwana IBRAH we tutudde wali amezi wamala okulaga nti wano tuli mu bulamu. Kati kinnetaagisa kuba wano. Kitegeeza nja amakanda nagasitudde. Sigamba nti ngenda nagasike nasituse n'enzija olwo nazze. Okay, akatalekeka omuntu ayinza okulowooza onoonya bibyo, bwavu bukuluma, oli mu kwenoonyeza bibyo, oba oyagala kabe kasinga oyagala kusisinkana President Ramaphosa, oyagala kusisinkana President Yoweri Museveni, oyagala kusisinkana Shekedi, oyagala kusisinkana Uhuru Kenyatta, oba oyagala kusisinkana Suluhu. Bakuweyo akasente gwe weeviiremu. Omuntu ayinza okugamba oyanoonya bibye ngera bw'omanya endowooza z'abaddugavu, oyinza kyajjamu otya? Mbuuzizza ekibuuzo kikambwe. Kubanga okukiddamu omuntu ajja kulaba nga nze ayogeza amalala naye ng'ate yejja okuba realite yaakyo. Era ekibuuzo ekyo ansa gy'oddamu njagala etuliidinge ku bwerufu abazungu bwe balina, because kati naawe okola n'abazungu kyemmanyi wa adopting obwerufu bwabwe. Abazungu they are not afraid to speak or state or say or declare their net worth. Kyenvudde nkugamba nti kijja kulabikanga ekyamalala naye ng'ate kutuwa net worth eyo. Kati mu bulamu bwe ntambuliramu okuva we nnali ne wendi olwaleero ge mazima nze simanyi bulamu bw'abalala neeyita omusajja asinga okuba omusanyufu ku nsi. Kubanga byendi nali sibiri ate nali sibisuubira. IBRAH ku Facebook kwendi bino byenjogera abatulaba semubitwala nga nti njagala kuteekawo mbeera wabula IBRAH kirese ng'ekibuuzo ate nga nino kiddamu ate mu butuufu bwakyo muleme kulowooza nti noonya bicepere. Mu restaurant sezisinga okubeeza ebbeeyi mu Massachusetts nze mwendya n'abaana bange nina abaana 8 naye mwendya emmere ntwala abaana bange out ne tugenda ne tutuula mbeerako ku Facebook okwo nga tukyatinga n'abaana nga tuli mu Studio amannya gaazo kwegali ziri rebodi bulungi ezisinga okubeeza ebbeeyi. Kitegeeza nze obulamu obwo mbusobola sikyanoonya kunyambako nti tunaalya mu Serena tunaalyawa nsobolawo. Emmotoka esinga okubeeya ebbeeyi gye tutwala nga ya bbeeyi mu Uganda simanyi we naviirawo nga gye tutwala yali baali bagiyita Mercedes Benz kati simanyi omwafunayo ekika ekirala. Motoka ki? Mercedes Benz eza mukadde waffe ava munno zaaleeta. Nvuga GLS 405 Mercedes Benz SUV. Mwaka ki? 2017. Okay. Eri mu America? Eri mu America. Very good. Era bwe njituula mpulira obulamu nga kyekyo sina kyemmanja.
abatulako mu Mercedes Benz ng'atula mu mwaka guli close ku myaka emipya amanyi oyogerako very good mu kwambala sikya kati mu kwambala kwange ng'oggyeko nga ndi ku mulimu ne kati nti mu kwambala kati nyambalako ngenda wali si bya mirimu ebyemirimu birala oba oyambala ogenda ku mulimu ekyo kirala atayandala nze sikyayambala suuti ekka wansi wa miliyoni ku mubiri gwange takyatuulako ago mazima nagambe sagala tubirabire mu kategori ibula toseka nagambe sagala tubirabire mu kategori nga ayogera ebintu ebirimu okwewaana wabula njagala sagala bantu bano sagala bakunafuye sagala bakulengeze sagala bagambe nti IBRAH yaleese omuntu anoonya bibye bwavu bumuluma so esuuti zoyambala kati siso osobola kwambala suuti kawansi wa miliyoni muza Uganda kitegeeza nti suuti gye nyambala eri waggulu wa dola eri wakati wa dola ebisatu bitono nyambala dola 450 ku kudda waggulu very good gye suuti gye nteeka ku mubiri gwange apartments sinagula ogula ennyumba is a choice mu America of course sigamba nti sinajja nze noonya ekitundu ekirimu diversity kuma obulamu bwange bannayuganda baguza amayumba mu Bulaaya bangi which is very good which is very okay naye eyo eba decision ya muntu nze nsula ku apartment sente zinsasula mu apartment abamu ku nyumba basasula wansi wazira bamu bangamba nyonoona naye nze njagala nnyo abantu awali diversity oyinza okugula ennyumba wano ng'oli muzungu n'oli muzungu n'oli muzungu n'oli muzungu n'oli muzungu nga bonna bakuwalana kubanga gwe already man out and in the case of kiba kyapiyalize basookerawo era ovaawo kaalo era baba tebakwagadde tabasiba bawandiika n'ebibaluwa ne bakusuulira ekibaluwa waliwo mukulu waffe omu bamwandika ekibaluwa abeera netic amwandika ekibaluwa n'akitwala ku poliisi nga bamugambe tukuwadde ebbanga ttono otuveemu totujyamu so kati nze mbeera mu apartments nsasula 2,400 naye ze ezimu ku apartments omuntu kwabeera n'agamba yes ndi mu kifo kituufu nga bwolaba emiti gino wegiti wakakamu abamanyi ababeere bosa mbeera ku Beacon Village Burlington zezimu ku apartments ennungi eziri mu bifo ebiri decent ezazimbibwa awantu awaweweevu awo wembeera diversity yaawo waliwo Abajapani waliwo abazungu waliwo abaddugavu ate nga bonna bali decent so si bano abakubi b'emmundu incidents tetuziwuliramu ne mu apartments zaffe so nga zibaayo naye tetuziwuliramu so kati nsula mu kifo ekituufu kale obulamu bwabadde ombuuzaako nti noonya bye sinoonya byange noonya bino byenninga byempulira byensobola ne bannange babibeere IBRAH siina mwana Uganda nina abaana 8 bonna bali mu America bonna b'America kitegeeza nti nandibadde nandigabe bano ba IBRAH obwavu bubalume kuba bali bagenda abamu bali mu masomero bakola n'abalala bali mu bulamu obw'enjawulo naye nga bonna bali luddawa abamu bali mu masomero basoma abalala bali mu mirimu bakola kitegeeza wano baba pushinze awo wenyini wajja okubuuliza nti wo Kampala oba Kyaddondo waliwo ki Kampala oba Kyaddondo nsobodde okuzimba essomero osomesa omwana wa Africa very good olwaleero waliwo banka emu sigenda gikubira kalango okugundiyo ngakozesa banka emu ezze ku ssomero waliwo mbadde njagala okwogerezeganya nabo ne bajja ku ssomero okuntuukira ng'omuntu akulaakulana basiimye omutindo gwange ku level ne bagambye wow kino ekintu okitadde wano ne bagamba yes ne bagamba lwaki ne bagamba njagala kusitula mwana wa kitundu kino naye asobole okufiiringa nti ali mu ssomero essomero lino eryogerwako nursery primary secondary university essomero baliyita Kinder Care Nursery and Primary School naye nditwala mpola nina nursery from baby to top nembeera ne primary from P1 to P4 nyongerako buli mwaka abava mu kino ekibiina be badda mu kiddako njagala ntwale quality saagala bandeetere baana ku P7 oba ku P6 nga babagobye walala nga obwongo bugaanyi nze ngenda okutuuka ku P7 ntuuze abaana abantu bagambe ne bye yasoose okutuuza bonna baagudde kati asomesa akyoyo
kati nditwala ku pace classes zange wezire zisobola okwaccommodating abaana abo naye nze njagala ngende ku pace erisu. Besides the somero, what other investment do you have mu Uganda? Nkyayimiridde ku ssomero kuba nali nzimbye amayumba g'abapangisa natandise okuzimba amayumba g'abapangisa naye bwe nafuna ekirowoozo ky'essomero amayumba ago ng'abapangisa n'ensasula yaabwe enkaluubiriza nenga w'abasomesa kati staff quarters. Extra digest mugoba nsonga tetugenda kubanga tusukkawo tujja kwongera okunoonya ku mwami Kinaalwa Tonny era nga insha Allah tugenda kwongera okunoonyako tetugenda kubanga tusukkawo wano. Njagala baagaliza birungi byerere. IBRAH Mukasa gemanya gange, thank you so much for your time. Osobola okutumirayo ku bantu bo okusookera ddala njagala okutumira mukyala wange Kereya Kinaalwa Nabunnya yasinga okubeerawo nga nwanagana ne haso zino nga alaba nfuna sleepless nights buli kiseera nga ndowooza ku bintu nzukuka ekiro n'entuula kyendowoozezza n'enkiwandiika n'enkola kale mukyala wange oyo mutumirako nnyo ali Boston, Massachusetts, Burlington. Tumira abaana bange bonna nti mbaagala nnyo. Very good. Mwongeremu amaanyi mu bye mukola nga taata mmwe mutwale ekyokulabirako kyendi. Ntumira maama wange omukadde anzaala Jane Nakandi Emagogo baamunaanika Bulemeezi. Tumira baganda bange bonna mwange naze Nakalyowa baganda bange bonna kaneme baba temaatemamu bange naze ne baganda bange mwe namba tumira ate ntumira ne bakasitoma bange bonna abampagirira ddala okutookera ddala mu Uganda kubanga be bakola omusingi okunfuula kino kyendi leero natenga omusingi naguzimbira Uganda. Then nentumira ne bakasitoma bange bonna mu ggwanga lya America kubanga bava mu states ez'enjawulo ne bajja ne bampagira okulaba nga nfaanana kino kyendi olwaleero. Thank you. Neyanziza nnyo mukulu IBRAH Mukasa neyanziza nnyo ne ttiimu yo. Kale tetugenda kubanga tusukka wano mbagaliza birungi byerere nsigadde nze IBRAH Mukasa kulwa extra digest mugoba nsonga bigambo by'olyo program nisubya baduka nnyo mukutu guno babaweerezako waliwo bigambo by'abantu sekinoomu mbagaliza birungi byerere. Thank you so much Idris Daniel Keith Antone. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mubere bulungi mweraba mbagaliza birungi byerere. See you next time.